abantu abatannaba kutegeerekeka bamenye n'okubba ebintu eby'enjawulo okuva mu ofiisi z'abapuliida ba Maama Mbabazi nga bano be bayimiridde mu musango gwa Mbabazi gwe yawaabira Pulezidenti Museveni ng'asaba kkooti okusazaamu okulondebwa kwe. Ofiisi z'abapuliida okuli Fred Muwema nga zino zisangibwa wali ku luguudo Acacia ko ne munne Muhammad Mbabazi nga ye ezize zisangibwa ku luguudo Buganda ze zimenyeddwa abatamanya ngamba olwo nno ne bakuuliita n'ebintu ebiwerako omubadde ebiwandiiko ebiriko obujulizi bano bwe babadde bagenda okukozesa mu musango guno ebyuma bikalimagezi n'okonoona ebintu ebirala bingi ddala. Bapuliida bano bategeezezza nti ebiwandiiko ebibuze bibadde bya nkizo nnyo mu musango guno era babadde bateekateeka okubiwaayo mu kkooti olunaku lwa leero emisana era ng'eno yebadde ensalessale eyabaweebwa. Kyemmanyi waliwo eyabadde ku duty gwe bakutte gwe babuuza kiki ekyabaddewo so tujja kuzuula akawunti ye sitole yeegamba etya baayiseewa yabadde yeebase yabadde akola kiki ekyabaddewo ebyo byonna tujja bizuula. Kkooti yayongerayo okusaba kwa bano okuleeta obujulizi bwe beetaaga okwongera mu musango gwabwe era nga baaweebwa nsalessale ebadde ey'okuggwako olunaku olwaleero. Well, the police is carrying out the investigations, and I think they should be able to speak to you when they are through. I have no more comment than that. So according to what you've seen, how big is the damage? No comment. The police will tell you. Wabula era Mbabazi bw'abadde agenzeeko ku ofiisi zino afunye okusoomoozebwa bw'agaaniddwa poliisi okuyingira. I want to come and see what is happening now. I don't have a few minutes. I have to file in the court today before 5. You understand? Who told you that? Who told you that? Who are you? Okay, to message, I want to tell you that I have an interest in going in because I have to file today. Okay? And I want you to take responsibility for my failure. You gentlemen, I want to talk to those people. Can you open? Please. This guy wants to kill me with the door. I will assume I have been denied entry, so let's go. Otherwise, these chaps will begin to hit me with tear gas. You are carrying tear gas? So I'll go to the other office. Obviously, we have to find out what I'm going to now. I'm going to the other office. I will not be treated like this. I'll go to the other office where there was a raid by police, and I'll find out what is happening there. Then I'll come to conclusions. Let's go. Embwa za poliisi zirabiddwako nga zikonga olusu ku ofiisi ya Fred Muwema okugezaako okunoonya abantu abakoze ekikolwa kino. Era poliisi yatandise dda omuyiggo okuzuula abantu abakoze ekikolwa kino. It is a sin they have not yet finished. Soko they have not yet finished. No, for me I'm here and I'm preserving this scene. They are still investigating. Why did he stop him from entering? It is still a scene. They have not yet finished investigations. It is still preserved for experts to come and check what is inside. Wabula ebyo bibadde bikyali bityo ate ye munaggo forward John Patrick Maama Mbabazi n'avaayo n'alumiriza poliisi okubeera obutereevu mu kikolwa kino. We don't have direct evidence yet about the raid on Muwema and Company Advocates, that legal firm, but the raid was carried out about the same time, and it cannot be coincidence, it cannot be mere coincidence that these are the two workstations for this petition. We are therefore obviously very concerned. I tried myself to access the chambers of Muwema and Company Advocates. Some of you witnessed it, and I was denied entry. Mbabazi ategeezezza bannamawulire nti ofiisi ya musajja we Muhammad Mbabazi yasangibwa ku luguudo Buganda yamenyeddwa abaserikale ba poliisi. Ono agamba nti bano baalabiddwa abantu
ababadde okumpi ne ofiisi zino era nga abazigu bano babadde mu ngoye za poliisi. Chambers of Mr. Muhammad Mbabazi and company advocates, and then the chambers of Mwema and company advocates were both raided. We are definitely sure, I am informed, that because there were eyewitnesses, those who raided Mr. Muhammad's chambers, the legal firm of Muhammad and Company Limited, were about 30 in number. Mbabazi agattako nti balabiddwa oluvannyuma lw'okumenya nga bagenda ku poliisi y'e Wandegeya. I really don't know what to say. I don't know what words to use to describe this state of affairs. It's unheard of. I've not heard of lawyers' chambers being raided by state machinery. As you know, I've been around for quite a bit of time. I've seen many governments, including the men I fought, that were dictatorships. I don't remember that this happened, not even in Idi Amin's time. I was a practicing lawyer then. So I would like to express my total indignation. Obulumbaganyi buno bwabaddewo ekiro ekikeesezza olunaku lwa leero era nga ofiisi zombi kigambibwa nti zamenyeddwa ku ssaawa nga 10 ez'ekiro.